Ensi gye tulimu ejjudde ebyewuunyo ate tetunnaba na kubimalayo. Obuwanvu bw'ennyanja ziri zisemayanja, ensozi eziwanda emiriro n'ebirala bingi. Obulamu bwokka nakyo kyewuunyo okuba nga we tuli wano ku nsi, n'abantu abali mu bulamu n'ebisolo nabyo byonna byewuunyo, mpozi wamu n'ebimera. Naye ate bwe tutuuka ku bwengula, space kisukka wano ku nsi wanguko, era waliwoko ku mbeera ezisobola okutusapootinga okubeerawo. Naye ate mu bwengula wo kisukira ddala. Olwaleero katumanyeko ku bwengula. Obwengula bwo tebuggwaayo, era ffe tukoma okumanya obumanya kiki buli. Bulina obunene obutatendwa ng'oviri ddala ku ssemazinga waffe wa Africa, mpozi ne ssemazinga wa Europe ne Antarctica ne America, mpozi ne Asia. Ensi yaffe Earth eri emu ku planets endala zisseŋŋendo ezimanyikiddwa nga Jupiter, Mars, Saturn, Pluto, Venus ne Mercury, mpozi n'endala nnyingi. Mu solar system yaffe planets ezo nazo zirina emyezi zigyetooloola. Naye ate kyewuunyisa, solar system yaffe era y'emu ku solar systems endala ennyingi eziri mu galaxy gye bayita Milky Way galaxy. Milky Way galaxy mulimu emisana mingi oba stars ezitambuliramu era ze zifuula okubeera ennene ennyo galaxy eyo. Naye ate ne Milky Way nayo eri contained mu kye bayita supercluster of galaxies, omuli endala etulinaanya gye bayita Andromeda galaxy, mpozi ne galaxies endala nnyingi ennyo ze tutasobola ku pointing out, ezirina obulamu obw'enjawulo, ezirina n'embeera eza science ez'enjawulo ze tutasobola kumanya mu mitwe gyaffe. Naye ate ne supercluster omuli galaxy zaffe zino ezimanyikiddwa nayo eri mu kye bayita universe ya collection ya galaxies zonna mwe tuli. Naye ate era bannasayansi bageresa nti universe nayo wasoboka okuba nga waliyo kye bayita multiverse oba universes ennyingi. So kye bayita space kintu kya muwendo nnyo tekikkirizika ku muntu ow'omutwe ogutali mwangu. Otuddako ku human exploration oba ffe nga ffe abantu bye tusobodde okuzuulako okunoonyereza, tulina telescopes ez'amaanyi zimanyikiddwa nga Hubble telescopes, Galileo, the opportunity rovers ezisindikibwa ku Mars okusobola okunoonya nga Curiosity rovers n'ebirala bingi. Voyager 1 ne tuzasindikibwa okugenda okwetooloola planets nga Saturn ne Jupiter okusobola okuzinoonyako, okuzikuba ebifaananyi, okumanya ddala obunene bwazo n'okuzituukako okulaba bwe zeewuunyisa. Era zasobola okukuba ebifaananyi, ebimu ku bifaananyi ebyasooka okumanyikibwa nga ye information gye twasooka okubeera nayo ku space. Zaali successful ne zikuba ebifaananyi, naye ate bwe zaamaliriza ne zilekebwa okugenda mu deeper space okutuukirayo ddala. Era okusinziira ku mirimu gyazo zaali successful nnyo, era za slingshottingibwa okugenda mu deeper space. Era fact Voyager 1 ne Voyager 2 naddala Voyager 1 ye satellite oba human object ye yali etuuseeko mu kifo ekikyasinzeyo okubeera ewala. Era bwe baali basindika satellites ezo, abannasayansi bakwata ne baddira amayinja agaliko music ne information ekwatagana ku planet yaffe nga balowooza nti basobola